kati muleme kulowooza nti okumanya kwe kusembayo n'ayakafuluma asobola okubanga hadithi oba aya agitunulidde okusinga era n'ayogera ekigambo ekyawukana n'ekikyo buli lwe kijja nga kyawukana n'ekikyo gwe nkusuubira Sheikh Samaha Seka Muhsin Seka Ashrafu taata zikusooka buli lwowulira alina ekyawukana n'ekikyo kikuleetera kuddayo kutuula wansi kugamba nti agambye eki abaatukulembera we bato bwe baatambulanga ne bajja ne bagamba nti byonna nga bw'obifulumya al aslu fiihi nti oyogedde ky'omanyi al aslu fiihi nti gwe otuusizza ky'okola ki otuusizza ky'omanyi wakad yabdu lighayrika ky'otannaba kulaba era ne kijja oba oliawo ne kisiimula ky'omanyi nekyobadde omanyi n'okakasa nti kyembadde mmanyi kituufu kyembadde mmanyi era kintambuliddeko ebbanga naye okuva naleero okuva lwe ntegedde kino ekyo nkikoze eki ekyo nkitadde ndowooza abaatukulembera abaalina insaafu abaayagala Allah abasiime abaayagala okutuusa eddiini yaffe bwe bato bwe baali era mumwogerako nnyo Imam Shafi'i في القديم والشافعي في الجديد oyo imaamu omu naye abamanyi baffe abaawano ekyo twakola ki ekyo twakimala okimala ddi wakimalira ku leve eyo nga kino tekinnalabika obanga ayogera ekitali ekyo tannajja kati azze waali ayogera ekitali ekyo tuula naye mutereere tutambule bulungi nga tusoma ebintu byaffe biidhnillahi subhanahu wa ta'ala wa barakallahu